Akadame yatta boss we bikyalanda tebinnagwe bisingawo mbikuletedde maaso ogenda kubeera nga obyerabirako ate nga munnaffe omulala ye Nayigaga Proscovia ali mu kkomera yasibwa. Tusaba Katonda amutemere ku atali kkubo amusumulire asobole okudda ewaka. Kyannaku nnyo kyannaku ddala tambuza vidiyo paka kube kikwatako naye nga wasituutya gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media ko kyali subscribe for more updates, like, share and comment werabira okunyinga notification bell obenga notified bwentekawo video empya. Jana airport pickup tulina Ramadan discount mujye tutambule ffenna after Ramadan mwena abaana bakomawo after Ramadan mujye mbukinge ng'emiwendo gikyali wansi ddala nga teginnaba kuddamu ate kulinnya. Mujje mu booking emikwano, mujje ku WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemererwa, mujje twogerezeganye, mujje tutambule ffenna, mujje muneesige ne family zammwe mbalamuze airport babalabe nga mulandinga. Tulina free wifi, tulina n'ebyokulya. Jana airport pickup hajjati wamwamu gwe mugenda okusanga ku airport nga mbakimye. Mujje mu booking nga Ramadan discount ekyaliko mikwano, mujje tuteeseganye tuba tetusobola kulemera. Ffenna tuli bankuba kyeyo, tumanyi embeera ya ssente, tumanyi embeera y'omuntu wa wansi. Mujje tuteese. Enamba fiyo ku screen 0704 44 40 58. Mabegakawo nabaleetera vidiyo nga Kadama munnaffe alaajana nga bakama be bamugamba mbu nno yatta boosi waabwe oba yatta baba. Munnange ebigenda maaso ssaawa za kakati bye bino era weerabireko. Let me hope you are all fine. Even me, I'm okay. But yesterday was very worse. I was not okay. Let me reply you, but you're saying that you got him died. I got Grandbaba light on at the door. You get? I called him. Jiddu. He did not reply me. Then I say, why that's on him to check alive or not, because he is not sick before. My heart say don't touch on him. He refused to reply you, don't. Go and call their people to come and check on him. I came up, I called Madam. Madam went, say go and call Baba. All of us we sleep where? The second floor. But he slept down alone. Only one. So I called the son that they got him died. I did not touch on him for sure. The phone call started. I just hear only 3 words. Sagala Jiddu Mood. Sagala Jiddu Mood. Calling friends, relatives, neighbors, family. Sagala Jiddu Mood. Hello, Haiwa. Sagala Jiddu Mood. 3 words which I was listening because even I was busy. After they brought ambulance, two ambulance with those machine of checking whether Sagala do this, because Baba was crying that I'm the one who this, how do they say in English, doing this to someone. Baba was thinking like that, I'm the one who killed his father, because his father was not even sick. They said there was no even untouched on him. They took the dead body where? The mortuary or hospital, I don't know where they took it. After, they brought police, 4 cars with camera. 4 cars of police with camera to check whether Sagala is the one who Grandbaba. Are you getting? I got him, but I called, he did not reply me. My heart say, first touch on him, check like this. Died or why is he not reply me as usual?
and why it is slept here, not on his bed. You get? My heart said, please don't touch on him. I did not touch on him. Embeera bwetyo bweyimiridde mwenna mwasaba nabala mu comment section mwenna mwasaba essaala naye twebaza Katonda okuba nga yatwanukula essaala zaffe sister affe n'amutaako obukuumi n'amukuuma n'abeera nga paka n'essaawa yakakati akyali mulamu. Abantu abo singa bakizuula nti muganda waffe ono ye yasse kitaabwe oba ye yasse baba nga balina n'obujulizi n'obukakafu tebandirinze na kuyita poliisi, bandimwekubidde oba ne bamuteekako obulumbaganye oba ne bafuna kye bakola kyonna kyonna engeri yonna erina okulaba nga naye bamukuba oba bamutta oba kyonna kyonna, naye baayita poliisi lw'ensonga nabo bali tebalina bukakafu kuba Omuwarabu asobola okulalula azini asobola okuwaayiriza, asobola okukola buli kyagala, asobola okutokyalinga physically, mentally, n'obeera awo naina kyovula nga abaana abamu bambi balwaninga mad lw'ensonga Omuwarabu si muntu mwangu yadde n'akatono. Naye twebaza Katonda okuba nga sister affe akyali mulamu, tusaba Katonda amwongerere ddala obukuumi. Bambi mwebale kulaga obwa Sseruganda, mwebale kulaga obwamu, nabalaba mu comment section era nkyabalaba nga musaba essaala naye good enough Katonda yatwanukula. Nga nekyanyongera okujjukisa kansubire nti nno ofunyemu ekyokuyiga kubanga omuwala oyo singa yakwata ku baba oyo bandisanze fingerprints ze ku mubiri gwa baba era yandimaliriza ali mukomera oba ku kalaba yandibadde talina we yeewakanira yadde n'akatono. Nange katweyongereyo ne vidiyo eno endala ate muneewo omala otwendowooza mu comment section. Bayimbi bangi tebalina bantu waabwe, aliyeni abakutte abatadde ewuwe, abo abayimbi abatalina bantu waabwe bo tebabeerawo nga tebalina be bakuuma. Ne aliyeni abalese ewuwe olw'ensonga muli bannaku temulina kye muli enjala ebaluma, muve ewaka mugende mukole. Oba omanyi oli wa mutima munafu, oba omanyi olina emmeeme ennafu, oba omanyi tosobola kweriisa na kwerabirira, vva mu kikomera ky'omusajja tambula genda okole. Musajja muleme kumuzimbiriranga buli kiseera. Singa akwata ssente ng'agenda awa buli muwagizi amuwagira, olowooza yandibadde wawo waali. Ffe tetwagala aliyeni lwa kutuwa ssente, twamwagala kumuzimba. Era tukimanyi nti aliyeni mugagga y'omu ku bayimbi abasinga obugagga. Naye ate tetwajja kutunuulira bya bugagga bye, wabula twajja kuzimba muntu gwe twagala ku mitima gyaffe nga tetulina kintu kye tusuubira nti aliyeni kwatayo omutwalo mpe. Okujjako nga ye yayagadde n'agamba Buladi kwata. Kati gwoba manyi ng'oli mu fango ni kulwa ssente, bayibayi tusiibula ogende kuba togenda kuzifuna ate naffe tetujja zikuwa. Muveewo mugende mukole. Aliyeni skini atambudde nga mu banene abakubidde enzigi asase negwe nga toyina magezi gagamba nti aliyeni agenze wa Hamu kaŋŋambe Hamu ampa omulimu nkole mu kisaawe naye nga ng'era gwe otunuulidde ssente ze zakoleredde genda okole ensi kukola. Ssente z'omusaba music gwafulumya gwamusasula oba vidiyo za shootinga gwamuteeramu ssente nga oluvannyuma akuwa amagoba. Sajja abawadde opportunity tava wa Haji Yasini, tava wa Hamu, eyo yennyini gye mutambala gy'oba olina okusaba omulimu emabegako awo bagenda ku East African University. Mwenna abasomako mwali musobola okusaba awo ne babawa basale ne mugenda ne musoma. Bibuulire butaagala kola kunywanjaga, mwesonyiwa omwana egyo myaka gyammwe muli myaka gyegimu gwe weebuuze lwaki gwasira naye yavaayo. Magezi byayisemu byonna gwe abadde abimuyisaamu. Ku ntala aliyeni skini zaalwanye golooza olina olutalo lw'osobola omuteekako nakkakkana. Kibiina kya Nuupu kiramba kibadde kimulwana kati gw'omu gwe. Kibiina kya Nuupu kiramba n'omukulembeze waabwe pulezidenti waabwe babadde balwana aliyeni skini era n'Ekyagulanyi yakoze statement nti abaana bava mu fangoni ne bambala ebyajjati ne bagenda ne bakuba abantu ne neewunya omusajja amagezi yagaleka wa mu ttooyi mbu naye ayagala bukulembeze mbu bambaza abaana ba ghetto ebyambalo olabye nti n'aba ghetto ogenda obavaamu. Mbu bakwata ebyambalo ne bambaza abaana ba ghetto ne bajja ne bakuba abantu. Kyagulanyi ghetto gy'olina amazzi g'osobola onywa naye ate otandise opamale otandise okwambaza abaana ba ghetto ebyambalo bya jjaati. Abaana ba ghetto otandise okubambaza ebyambalo bya jjaati. Abategeera baakuvaamu b'osigazzaawo abatategeera abatono be b'omu ghetto. Kati katulabe gy'onajja akalulu. Nze era mbasaasira ne mbatunuulira naye nga Kyagulanyi
lekerawo propaganda okuba fango ni magezi nawe n'okwata bisitoole ebipange nze banteekako edit abo abaana bo ne bagamba nti nze ndi wajjati era nawe yiwa kikonfami nze jjo nti Rama wajjati neŋŋamba naye Kyagulanyi amagezi wayonka mabina oba wayonka mabeere mbunange ndi wajjati nali mbaddeko ddyo wajjati Kyagulanyi nno tetukyakutya ennaku zino tuli biralamu inakkanga abo bakadaama abo bafeeriya omanyi omwavu buli w'omukanga nti munnange ojja kwavuwalira ddala atya naye ate kati ffe abantu abakutte ku ssente abakulaakulanye buladi toyina by'oŋŋamba genda okanga abo abanakunaku abo booliisobola okulinnyako omanyi omunaku buli w'omukanga nti munnange munaku ojja kunakuwalira ddala alina engeri gy'atyamu kubanga alina essuubi erigaggawala naye kati ffe abakutte ku ssente buladi toyina by'oŋŋamba buladi toyina by'oŋŋamba wuuyo omwana wo wuuyo ali ku Bulaaya alina bazungu bano abaana b'abantu bali mu makomera era nze nava ku bannayuganda baboneebone era ba Solomon ali mu ziserefi alina bazungu bali mu zisitayiro mu zigengegenge sitayiro zirobadoba bano bamasiikini bali mu makomera na bannayuganda nze sisobola kusiruwala kutuuka awo wuuyo Solomoni bano bali mu makomera ye wuuli eri ali mu bazungu bino bulijjo byembooza ono omwana ye eggwanga terimukwatako ono ye talaba bigenda mu maaso mu ggwanga bano abaana benkana ne Solomoni myaka gye gimu naye kati laba ono gyaliraba bano gye bali ekyo olina okukozesa obwongo nti bannayuganda mwe babakozesanga saddaaka mwe muli ba sympathy kubalinnyako kulaga nti munnaye Museveni mubi oli bamuwa obuyinza naye ng'ekizibu kya bannayuganda si Museveni ekizibu kyaffe bwavu bwe tulika era ku makya ne tugamba nti tuve mu bwavu tusobola okubuvamu ye Kyagulanyi ajja n'akugamba Museveni yayavuwaza bannayuganda ye waanaalinnya mu bufuzi agenda kutugaggawaza Museveni ye mubi yayavuwaza bannayuganda ye wajja mu bufuzi agenda kutuwa obukadde 10 buli omu yejje mu bwavu nze ŋŋamba best solution ey'obwavu kukola naye kati ye ate akulaga nti Museveni yatuleetedde obwavu mu nsi yaffe kati ye mubuuze waanaafuga buli omu agenda muteera ssente ku ssowaani best solution y'obwavu kugenda kukola ekisooka President Museveni atuwadde eddembe erifuluma ensi genda e Saudi kola investinga mu nsi yo genda e Iraq kola investinga mu nsi yo bino ebintu tebyalinga waamini yagobanga abazungu nga teriyo munnayuganda agenda mu Amerika saawa za leero munnayuganda akwata ssente ze n'ateeka mu visa n'agenda mu Amerika n'akola Kyagulanyi yajja kusiga bukya ye muntu agamba Museveni mudde ewammwe e Rwanda bwe badde e Rwanda ate bannayuganda abali ebweru bo bakole batya nabo bakomewo nze newunya entegeerayo ono omuniga Kyagulanyi avayo n'agamba Museveni mudde ewammwe e Rwanda ate bannayuganda abali ku Bulaaya banoonya paasipooti ze erina obutuuze nabo bakomewo wajja kwawulayawula mu bantu ate munekira Kyagulanyi mu statement zo komya obusosoze mu bantu waliwo statement eyo gy'okozesa nti Abanyarwanda mutuviire namwe abali e Saudi Qatar America Iraq Canada mwenna namwe mukomewo namwe mugobe abawano bagende ewaabwe mulimu ebintu ebimu bye mulina okulowoozaako Kyagulanyi gwe Museveni ne bitabani byo mudde ewammwe e Rwanda kituufu badde ewaabwe e Rwanda namwe babatiike gye muli babazze mulimu ebintu ebimu bye mulina okulaba nga mulina kukozesa bwongo nze Buladi sisobola kwambala muzungu tapama nga Solomon ali mu fitting alaga bunyama sisobola kwambala muzungu tapama nga Solomon ali mu genge Rich Ganga ali mu Amerika alina bazungu apoozinga bino byalina okukola ku nsi gye tulimu talina na budde buyina kuyima omwana mukulu mulekerawo mukweka mwabamu mugamba ne Muhoozi mutabani we yali bwati mmwe we mubanga mukola Muhoozi bye yakola kitegeeza nammwe mwe bamu ne Museveni Solomon aveeyo gyali ajje twambale muzungu tapama ajje tulwane lwaki mu biseera by'obululu bamutikka mu nnyonyi ne bamufulumya n'agenda ne yeekweka Kyagulanyi alina statement ezo zaakozesa mbuna nti mulaba ffe tuli bagagga tuli bayimbi twandibadde twekweka ne tutajja mu byabufuzi kuba tulina ssente mutabani wo ye tewamukweka kuba gwe wamanya ne woofa saddaaka ojja gikolera mutabani wo n'ebyobugagga bidde mu ngalo za mutabani wo kwata famire yo ejje tulwane kuba naffe tukutte abaana baffe tukutte batabani baffe tukutte bawala baffe tubatadde ku front mu abaana bammwe baliriddawa
bo Uganda tebakwatako kubanga wasobola okera kumacha n'otuuma omwana we erinnya Kampala kitegeeza Kampala kibuga kya Uganda oyagala nnyo ensi iyo Kampala muleeta abeere mu Kampala lwaki omutuuma Kampala ate n'omutwala e London lwaki omutuuma Kampala ate n'akulira mu New York City kwata Kampala omuzze mu Kampala kati erinnya limugjeeko mutuume e New York ono agambye naye kweri onaasobola omulimu gwe bakuwadde gw'onaasobola omulimu gwe bakuwa ogw'okuvuma Museveni n'omalako gwe lwaki olaga nti nze bampadde omulimu byenjogera ate gwe byoyogera tebakuwadde mulimu nga ne oyagala NUP nange wenjagala NRM gwe tolina buyinza buŋŋaana kwagala kyenjagala agamagezi tonnatuuka gafuna gwe tolina buyinza bunsalirawo kwagala kyenjagala ndiwe NRM Buladi genda ozaale omwana mu nnyoko omugambe wagira Nuupu nze sigenda kuwagira bibiina byammwe gwe tonnafuna na magezi matini kagabeere nga bagapamye bupami gakeera kumaca kuŋŋamba nti Lwama towagira NRM obwo busobozi tobulina tonnafuna busobozi buŋŋamba nti Lwama wagira ki tolina na buyinza bwonkaka kuwagira ky'oyagala mumugamba nti Museveni abakaka lwaki mwe mukaka abantu okubawagira kambalageko omanyi temwagala mazima kati ffe katubakubisa amazima katubakubisa amazima ati namwe temwa kati nno kuluna abavubuka tuli babuufu nnyo ate tuli bamalirivu ekijja kijje temugenda kuddamu kutukanga kankulage deep in politics bino bye twagalira ddala mwagamba twajja wasale kusabiriza Kyagulanyi yali akola kye wasale mwagamba twajja wasale okusabiriza Kyagulanyi yali akola kye wasale bloggers muliwo kusabiriza muzunga wano yali akolayo ki we wawandiikibwa nti Kyagulanyi yalina okukola ebikyamu ffe tetulina kukola bikyamu ono agambye byadda nange biriba byadda kuba nkyali muto olaba yasisinkana Sale nga nsinga amagezi n'okulizoninga kati ate nze atannatuuka kuntegeera ye emyaka gye yamitingiramu Sale kitegeeza nange kamumiitinge sooke nga ggawale wayitewo emyaka 10 nange ŋŋambe embo byadda wano yali naani ate alina simayiro ezisabiriza olwo aba ateze aba asaba buwumbi twabagamba obugagga bw'oyo omuniga 50% ya Sale chovola bane wabayimiridde ku kituuti tasobola kuyisa mu General Sale maaso golaba avuma Museveni avuma Mozi bonna bavuma lwaki tavuma Sale kuba amazima agamanyi yalina emyaka 3 gongamba otanti omuntu alina emyaka 3 teyalaba nti Uganda ebulidinga tulina obufaananyi kankulage Besigye yalwananga struggle musajja n'atoba n'agamba bannange Uganda esaana wuuyo Besigye ebiseera ebyo Besigye wuuyo ng'ali mu kkomera ng'alwana agamba bannange Uganda esaanawo bamukubye amasasi bamukubye tiyagasi bamututte Nairobi bamukubye musajja watu mujjukire Besigye baakuba endabirwamu ye neeyiika yonna n'esesebbuka kakati mu biseera ebyo munnange we baamukubira mu biseera ebyo we baamukubira nga Kyagulanyi wuune nga wuuyo mu biseera bye baakubira Besigye yo Kyagulanyi teyalaba nti change yeetaagisa wabula yo okutuuka olaba nti change yeetaagisa nga yeesimbyewo mumubuuza ekibuuzo ebiseera byedda yali tategeera nga Museveni bamulwanisa lwaki ategeera kati nti Uganda twetaaga change nga ye yennyini ayagala kwesimbawo kwefaako bwefi sajja yali edda ssente za Sale azze eggulu ajjonkera abayimbi mulekerawo genda okusabiriza gwe kikye wali okola ewa Sale yali tasabiriza Sale agaba mazzi ga mukisa Sale pasita Sale yakuzaala oba mwana wa nnyoko Buladi togenda kuwuddisa bannayuganda wekuba kusabiriza katusabirize naye wasabiriza tukoppa bye wakola katusabirize naffe tulabe nti Uganda mbyomala kugaggawala n'otusiruwaza kike wali okola ewa Sale sawa za leero tuli ewa Sale abantu bali mu kutuvuma mugenze kusabiriza olwedde ono yasabiriza dda olwedde naye ali mu kibiina kyabusabirizi ye pulezidenti waffe ffenno twali tetumanyi nti ne Sale gyali twamala laba bino bifaananyi tugamba naffe katugendeko Mr. President gye yagenda kati naffe tuzzeeko ewa Sale tufubeko okulaba nga tukola naye bye yakola ono si Katonda Kyagulanyi si Katonda tabangako nnabbi
kubanga Katonda yagamba ate ne Katonda olwedda atulagira kukola birungi tatulagira kukola bibi. Ayagala kwefuula musumba nti temukola byenkola mukole byammwe Bullard tujja kukola bye wakola. Twagala ssente okutte kadi ozitunze milioni 3.5 golago oyagala nkuwagirire ku bwerere gwe kikyonguza mu Uganda yange. Teri kyonguza manya teri kyompa kya bwerere buli kimu onguza kiguze okeera otya n'oŋŋamba nti wagira Nuupu nga tebakuwadde data. Nagula essimu ya milioni 5 kitundu iPhone 14 Pro Max ngula data buli lunaku sikola ntudde okere ku makyo ŋŋambe mbukubira Mr President akalulu tampadde data ye kikyagaba ekyobwerere nga ne kadi atunda ya milioni 3.5 Kyagulanyi kadi agaba za bwerere ekibiina tebamusasula omusaala buli mwezi. Teri kyatuwa kya bwerere naye akwate ssente atuwe ebyo byawoza nti tugenda ne tusabiriza atuwe tulekero ssabiriza atuwe tulekero ssabiriza kuba naye yali yasabiriza. Si onangambye bya ssente zo Bullard ngenda kulya ssente Kyagulanyi waba talina ssente tugenda muwagira akwate bamawubeebe akwate famire ye muwagire kuba yo yeefunamu ffe tetulina we tufuniramu akwate ssente atuwe ne t-shirt kale mpa t-shirt ey'obwerere nkuwagire ne t-shirt naye era ogijjonkera ziba bwe ziti t-shirt obu t-shirt agiguza emitwalo 2 kale mpa t-shirt nkuwagire ey'obwerere gye wandibadde ogaba ate nga ne t-shirt eyo olwedde kuliko kifaananyi kyo omuntu wajambala mba mpulizentinga nti ono Mr Kyagulanyi naye ne t-shirt obu t-shirt bagitunda genda awo ekavule genda ekavulu bagambe ojjayo t-shirt ey'obwerere olaba oba emiggo tebagikube. Teri kyagaba kya bwerere kwata ssente ozituwe ekiraga nti teri kya bwerere kyogaba Kyagulanyi Nalukoola mwamuwa kadi ffenna tumanyi mwagimuguza buguza. Waliwo n'omusajja akwata ebibokisi oyo azunga ow'ebisuuti lwaki sigwe mwawa kadi neera wagiwa Nalukoola alinamu ku ssente omugagga kati ate nze lwaki oyagala nkuwagirire ku malusu nga n'omuntu gwe wandibadde owa kadi ey'obwerere wamusaba ssente bukadde 3.5 bisatwaga ebyo mugamba mbulwama ojja kwejjusa olidde ssente za Museveni ojja kusiraana kanzirye kankulage ne ku Namboozi aziriridde ebbanga mwe mulowooza tetubirina oyo Namboozi uyu wano nga kaleega olumwa kaako nga tekafanga nga nako kasiiba kazirya n'agenda mu DP n'amiitinga ne Museveni n'amukwata mu ngalo gwonkakasa otya nti Nambooze yewe yazirya teyafa nti nze we nazirya nja kufa ngenda kuzirya kasita ne Nambooze mulamu wuuyo ne Museveni azunze mu DP azunze mu FDC wuuyo mu Nuupu naye abadde alya za Museveni kati Bullard tugenda kulya ssente za Museveni paka kuwulira bubi oba mukaaba kamu Rain kamu May kamu Waati tugenda kuzirya. Nambooze wuuno akulaga nti Museveni ayina okuvaako. Nambooze afukidde emyaka 25 plus ye nga tawummula ate ayagala Museveni awummule. Mulaba we mweyagaliza before nga tonnanda gansobiiza ngeze nkoze ng'okutunda eggwanga eryange mugambe ne Nambooze awummula awemu ne ku baana abalala kuba nabo Bannayuganda. Yatusuubiza dde okujjako Museveni bimulemye atagadde mu DP atagadde mu FDC wuuyo mu Nuupu atusuubiza busuubiza Museveni agenda buli mwaka okuyitawo afuna ssente mujja zeerira mwekka tujja kuzirya Bullard tugenda kulya ssente za Museveni kati kankulage nti tujja kuzirya oyo Solomon ezimulabirira ziva mu ggwanga we zigenda mu Amerika ngenda kuzirya wuuyo ali mu busolo bw'abakazi akutte bali mu ziserefi anywanjagaye kati ekyo nno kyekikulaga nti ngenda kuzirya nina eddembe lirya ssente ezange ntoola omusolo Solomon atatoola musolo zimusanga Bulaaya naye atoola musolo ki Bullard ngenda kuzirya mbuweererese ngenda kuzirya olaba ne Solomon atatoola musolo ezimuweerera ziva wano ne zigenda e Bulaaya nenga ate nezimuweerera tebazikolerera balya mu musaayi gw'abantu ngenda kuzirya Bullard ngenda kuzirya era bye mugamba lwama ogenda kulya ssente lwama ogenda bonabona oli ku musaayi gw'abantu. Solomon atatoola musolo nga ye zimusanga ne zimusasulira mu university ey'ebbeeyi accommodation asula mu ya bbeeyi alina ku bazungu yeegatta kati nze atoola omusolo lwaki mba sizirya ngenda kuzirya Bullard ngenda kuzirya kikulume ngenda kuzirya ate nkyazirya
Buladi nkyazirya manyeno nayingira luminati eno ndi mu luminati kamu dai kamu mei kamu rain kamu sunshine ngenda kuzirya olabona atatola musolo zaliko ezimulabirira kyogamba ono omwana akola neziva wano nagenda mu university agebbeyi avuga emmotoka za bbeyi ali mu bakazi banjawulo ate okumanya ye mubi neze bamuwaza awaaka abazungu abatatola musolo mu nsi yaffe oyo muzungu ssebo oyo kati abeera mulamu oba mulamu wa babi oba abeera mukamwana wuuyo ali ku ssente zaffe alya yali atodde ddi ku musolo nga ne mu nsi gye bali bagagga naye era alaga ssente ze bamuwa bazirya babiri ne mukyala we Solomoni ne mukyala we ze balya kati ngenda kuzirya buladi oba mufa mufe ngenda kuzirya Solomoni atatoola musolo naye azirya ne mukyala we atali munnayuganda munnansi azirya mugamba bannayuganda tuli bankwe Solomoni atali wankwe lwaki tadeetinga baganda lwaki adeetinga bazungu lwaki adeetinga bazungu ye atali wankwe n'atadeetinga bannayuganda Zaira taliiwo Wini Wamami taliiwo lwaki tadeetinga ku bannayuganda adeetinga bazungu kati ate owoza mu abaganda muli bankwe abaganda muli babi nnyo abaganda mwava mu Kyagulanyi olaba n'omwana we teyawasa munnayuganda yawasa muzungu bombo Wamma Solomoni jangodde ku ntandalo gwe Nambooze soko ove mu buyinza Museveni ave mu buyinza tumanya abantu abali mu opposition abavudde mu buyinza Lutamaguzi va mu buyinza Museveni ave mu buyinza Nambooze watandika ebyobufuzi ng'oli myaka bwegiti kati oli myaka 8 kyokka ate naawe olaga Museveni ayina okuvaako naawe okimanyi nti oli mu bubadi Museveni agende gwe nga towummula ekifo ky'obwa MPM kono bakikutungirako butungizi nti tokivaako a leader is an example to others va mu ntebe Museveni omulaga example nti nze mukulu munno mukadde munno nvudde mu ntebe naawe va mu ntebe naye gwosigale mu ntebe ne Museveni omugamba ave mu ntebe oli mukazi mukulu eyo nze mbadde muto kati kankubulire kuvanga ndi muto nga Nambooze afuga mukono kuvanga ndi muto nga Nambooze MP we mukono Nambooze toyina buyinza bugamba Museveni kuvaako nawe wennyini Kyagulanyi toyina buyinza bugamba Museveni kuvaako nga abakulembeze abaludde ku buyinza olwedde bowa kaadi waliwo MP abali baagala okujja ku kifo kyabwa MP we mukono wabamma kaadi n'ogiwa Nambooze ne Nambooze gwowa kaadi afugidde emyaka 25 plus towadde baana balala chance kyokka ate naawe abaluddemu bowa kaadi Lutamaguzi bavudde mu DP batagala bannalukola bonna bavudde mu DP batagala FDC onoonya maanyi oba oyagala kulembera ggwanga lwaki tewagamba Nambooze nti ofugidde ebbanga ddene katukyuseemu tuwe omulala ne Nambooze still gwe wawa kaadi ate gwalwana Museveni nti aludde mu buyinza ab'emukono tukooyo laba Nambooze mutuweereze omubaka omulala Nambooze ebbanga lyamala nga mukyamuwa kaadi okukulembera mukono ne Pulezidenti Museveni akulembere kuba mwe temugenda kukola bibi ate ye akole birungi wabanga Kyagulanyi alabanga Museveni ayina okuvaako afugidde ebbanga ddene n'akwata kaadi n'agiwa Nambooze nga Nambooze afugidde emyaka 25 plus Lutamaguzi ali myaka nga 3 ali mu parliament omwo afuze Haji Latifu Ssebaggala abo bonna bantu be bonna bafuze balemedde mu buyinza ne n'ataswala kwata kaadi n'ataswala gamba nti kaadi kangiwa omwana omuteeyo akajja naye akulembereko mukono n'agiwa Nambooze kati ate yalwana Museveni aveeko sooka owummuza abakulembeze abaludde mu buyinza nga Nambooze ne Lutamaguzi then oyogere ku Pulezidenti Museveni ave mu buyinza toddamu kutumanyiira wamma toddamu kutumanyiira bombo kilaati Nambooze twamukoowa ddamu mutusibyeko nzira kwono Solomoni oli munnayuganda eggwanga liggwawo abantu bafa Museveni atta abantu juzi wabuukanga akaveera k'omuzimu mu bbanga jangu obuuka okube Museveni gida aveewaafe ne gwalina ne kumaanya yabuukabuuka obuukanga BSFC tosobola kujja wano kulwana oli eyo naawe otiitidde ffe tuweeyo emibiri gyaffe bannayuganda muzuukuke abaana bannyanzi baliriddawo
tebali mu ggwanga. Abaana ba Kyagulanyi baliridda wa tebali mu ggwanga. Wabula alina statement gy'akozesa, ffe tuli bagagga era twandibadde tuwummula ne tusaanye tulwane. Omwana wo ye talina kulwana, ffe tulina okulwana. Nange ndi mwana ng'omwana wo waali omwana. Nange nayonka mabeere ng'omwana wo we yagayonka. Nange nina omusaayi ng'omwana wo waalina omusaayi. Era nange nina okutya ng'omwana wo waalina okutya. Kati soto favoringa family yo, kwata omwana wo muleete tuyambale muzungu tapama, tugende mu kkubo tulwanise dikiteeta. Tokweka abaana bakuze. Olaba n'owa Museveni CDF mulamba ayambala n'agende Kongo n'alwana agenda n'akuba ekikopo n'omwana wo mwambaze muzungu tapama. Oyagala muwa bitiibwa ng'omaze ng'abantu bamaze kufa. Oyagala muwa bitiibwa ng'abantu bamaze kufa. Oyo omwana tolaba nga ali mu Amerika. Nekyagulanyi n'amalaafu gajja muleeta amuwa amayinja amwambaze combat agambe nti yakulira amagye naye nga yalwana wa ku baana abafa, abaana b'abantu abafa, abaana b'abantu abali mu makomera. Gwe wafuna saddaaka zo kasita bamusiba ng'ogamba Museveni wuuyo abasse ng'ofuna sympathy mu bantu nga bakuwagira. Obwo buzannyo twabubuuka. Gwe abaana babo nga tebabatta. Wano bagenda ne basiba Nyanzi n'okubagana entama n'ozunga. Nyanzi wuuyo n'avaayo musiru. Mbwe ababaana nze yabawaddeyo obusiru. Owaayo baane toyina bannyoko. Mbwe ababaana nze yabawaddeyo. Imagine. Era kyova olaba abaana ba Fort Soldier babayita National Youth Parts obutategeera amagezi mafu. Nze nabagamba mulitegeera babakubye masasi, mulitegeera babakubye miggo, mulitegeera muli mu makomera lw'olibuuka. Lw'olibuuka nti omusajja yabateganga kamasu. National Youth Parts. Temulina magezi. Nze nnyinza olwana nga Solomon ali mu Amerika. Sisobola. Nze nnyinza olwana nga Kyagulanyi tansasudde. Kati nkubuulira t-shirt obu t-shirt Kyagulanyi agitunda emitwalo 2 t-shirt obu t-shirt. Nze ani akwata data owange ngende nkubo enduulu kyobola batuziri eza Museveni nti yalina kaavaako. Alina kaavaako. Ffe tetwetaaga kununula ggwanga lyaffe mbu tulinule eriri mu buwambe. Bwe tuba nga tuli mu buwambe lwaki tweyagala ne tuzunga we twagala. Omuntu omu n'ogenda e Saudi n'engenda e Qatar n'engenda e Dubai n'engenda wa ku mulembe gwa Museveni ku byamini byaliwo. Kadi ogitunda $350,000. Onkakasa otya nti gwonnwanirira nga ne kadi obukadi ogitunda weegaggawaze. T-shirt obu t-shirt eyalayi okumanya oyo musajja mukopi, musajja munaku. Olaba nti eno t-shirt Museveni agaba ya bwerere, FDC bonna bagaba za bwerere. Wallahi tebasobola kuwa t-shirt ya Nuupu ku bwerere. Mitwalo egi kyokka nze ayagala ngula data 5 GB. Kwate essimu eyange $5,000,000 nzije nkuba oluba bansibe bankuba emiggo banteekeko zitageti mbulwa emirembe. Yabeere mu bulamu obw'okweyagala ye kikyatuwa ekyobwerere nga ne beach tebalikolayo lunaku nti lwa bwerere. Wali owuliddeyo e Busaabala nga bagamba mujje muyingire for free. Aba Fort Soldier mwagala nnyo Kyagulanyi keera ku makya oyingire Busaabala ku bwerere. Afazali ogula eccupa ya bbiya oba eya soda okugiyingira. Nze ani atunda ebyobwerere? Nze ani atunda ebyobwerere? Ebyobwerere byagalwa kuba naye afuna bya bwerere. Kunaŋŋambye ebyobwerere byagalwa. Ye waba tayagala bya bwerere kadi lwaki tagabangabe naye era naye still atunda ntunde. Waba tayagala bya bwerere n'omwana omunaku atalina wadde 10 t-shirt amugamba genda onyoonye ebiringi kuwe. T-shirt obu t-shirt genda ekavule G-string bazitunda. Kati yakola lebalinga Brian G-string kuliko omutwe gwe. Bagitunda emitwalo egi ebeera ku ddami. Bateekamu ne ziddami munda ssebo. Eyo muzungu tapama ya $8,000,000. Muzungu tapama ya $8,000,000. Bali bakuwadde ey'obwerere. Ebyobwerere byagalwa kuba naye talina kyagaba kya bwerere. Nange nina okwagala ssente ebyolwerere sikyayagala. Batukanga nyini ye kikyagaba ekyobwerere. Wamma omugaggayizo nkutumiddeko Doni data nkutumiddeko omugaggayizo nkwagala nnyo. Omugaggayizo nkwagala nnyo nkutumiddeko nnyo. Kyagulanyi tuwe ssente tetugenda kuyiwawo mubiri. Tetugenda kuyiwawo mubiri. Laba omwana wo ali eri mu bbuguda z'abazungu akutte mabeere akutte mu bulaga ali mu ziserefe. Lengera gino emizinira abaana ba Nuupu mukyalya nnyama zibirabe. Bikazi bikulu
biresa abaana ewaka era wokeranga ku makya n'owasa omukazi nti awagira NUP nkusaasidde. Nze nyinza okuwasa omukazi awagira NUP ekisooka aba akambira tebava mu enfuufe bayingira mu busolo. Ekyokubiri baba bawunya obumwa tebasenya tebafuna budde bwekolako. Bibeerawo bibanga mawube gakaziga bibi tebaba nazisiba nviiri biryawo biyeekera. Nze kanyinza okera ku makya nenjagala omuwala mbu alimu NUP era abasinga bakadaama n'abali wano abalinga abategeera bamawube bazzolo. Kayinga nze nkera ku makya mu nkwano omuwala we NUP nkuba akasabuni nennema kuzaala obulamu bwange bwonna. Nze njagala omuwala mbu ayambadde mbu NUP. Nze njagala omuwala we NUP. Nze njagala omuwala we NUP. Kati okumanya tebategeera. Njagala otunuulira Olivia Lutaaya yakava mu kkomera mukazi wattu. Olina abaana olina omusajja. Okedde ku makya weetunuzza mu kamera mbu ndi muyeekera. Tofudde ku bulamu bwa mwana ono gwe weefuddeko wekka. Tosobola kuŋŋamba nti osobola okununula eggwanga nga n'amaka agago gakulemye okutereeza. Olina omwana talina kyakulya, olina omusajja talabirira mwana gw'oyagala ttereeza ggwanga nga n'omwana owuwe ewaka akulemye olabirira. Mwe bafuutu sooja buno obubaka bugenda eri mmwe. Musooke mulabirire famire zammwe muzifunire ekyokulya mujje mufe kuffa abangi. Olemereddwa okuteeka ekyokulya ewaka ate obusungu obutadde ku mulala obusungu bw'okubulwa ekyokulya. Tosobola kugamba nti famire ekulemye okusolovinga ewaka nojja olwanirira eggwanga. Nze tosobola kunnwanirira era mu bannwanirira wejjeemu toliimu. Sooka ofunire abaana ab'ewaka ekyokulya. Sooka ofunire omukyalo ow'ewaka ekyokulya ne booda eve mu looni n'obwasamu obukomye then ojja oŋŋambe nti Rama ŋŋenda kukulwanirira. Tosobola kunnwanirira Buladi tosobola kunnwanirira ekyo tokyeteekangamu. Olwanirira bazzolo banno bakadaama abatalina bwogerera abo naye nze tosobola kunnwanirira Buladi. Tosobola wamma Kyagulanyi tuwe ku ssente ekadi otunda nnyingi nnyo. Buli kadi miliyoni 350 bamemba babiri bilioni 350 ze miliyoni nga 7 bisatu gattako 360 then gattako 5 ze miliyoni 7 mu bamemba babiri. Obwo si bugagga. Nze nkwate essimu yange nkwate data wange people power bobi nga ne kale eza kadi tompa t-shirt nga biranyambale nkuwagire nene t-shirt ekifaananyi kyotunda kitunde n'ekifaananyi ekikyo okubeera ku t-shirt. Tosobola kwambala t-shirt ya Kyagulanyi t-shirt eyo nga kuliko ekifaananyi kya Kyagulanyi nga t-shirt tebagiguzizza. Olaba ne face yo otunda ntunde neyange njitunda. Onagambye kubira ku Sobi nange kati Sobi yaliwo n'afa nzaaliwo. Nawe kubira ku Yasini Kawuma okubire ku Jeno Gaddafi ne Madubala atalina mannyo mu kamwa naye mukubireko. Ibyonna byonna bwe bigenda ne birowooza nti abaanyale mu bebabonabona mwe babadde babafangamu bo baba baddawa. Madubala wuli ali eri talina mannyo. Musajja wattu baamusiba kamaama ke kali bweru kabonabona. Tosobola gamba nti kankwata akamere ngene ntwalire ku kamaama ka Madubala. Madubala ali eri tali alina amalibu temwalina na sente zisobola mweyimirira gwonka ka sente onnwanirire gwe motherfucker. Madubala baamutwala ne bamugjamu amannyo yali yeetaaga emitwalo 2 omweyimirira kyokka embizzi eyima wano n'egamba Rama olya sente zeeni alimu ejja bonaabo n'olaba wabulwa ziyimirira Madubala. Babaana ba Nuupu muli bameka muli bangi era olaba ekisaawe ng'abantu bangi bakuŋŋaanye naye mu abo abantu nga temulimu bantu babiri basobola tteekayo nandaga muntu n'okwesondamu omutwalo okweyimirira omwana oyo. Kyokka oli wano ndi kunkakasanga we ndibonaabona. Bwangamba okubonaabona gwe atayamba kyekisooka ate oŋŋamba nja bonaabona. We mbonaabona nga tonnyamba nkiddamu. Mpagira Museveni, njagala Museveni, ndi wa yero. Gwe wenna ng'oli wano ng'omanyi nti nze okuwagira Museveni musango nsiba. Gwe wenna ali wano ng'omanyi nti okuwagira Museveni tebalinziika ku bijja by'ewammwe bagambe basale embizzi bagiziike nze tebanziika ku bijja by'ewammwe. Gwe wenna ali wano ng'omanyi nti nze Rama okwagala Museveni n'okuwagira Museveni n'okufiira ku Museveni nti munnange ogenda kunteekako obukyayita opanga ekyokulya tonnyanyirizanga bw'onsanganga mu kkubo onkubanga emiggo oba ontomeranga
nze siva ku side ya Museveni wakera ku macha n'ogamba wagira omunyu w'enjaga nange nkedde ku macha kampagira omuzeeyi buli omu alina choice wagira kyayagala gwe lwaki onaga nti okuwagira Museveni mba ndidde mu nsi yange olukwe gwe Kyagulanyi omumanyi nnyo kubanga tomanyi kasolo kewe kafaanana kitegeeza tomumanyi n'ebiri mu mutima gwe tobimanyi kubanga tomanyi mukira gwe we gufaanana kitegeeza n'ebiri mu mutima gwe tobimanyi kati tondaga nti nno yeye mutuufu nti Museveni ye mukyamu ndi wa Museveni ngenda kuwagira Museveni emmotoka ngenda gisiiga yero ngenda kwambala byambalo bya yero ngenda kusenyesa kologeti wa yero n'obutasenya nsobola olekerawo obutasenya nfune yero ndi wa yero oba ngenda kubonabona mundeke emboneebone mwabali ewammwe tebabonaabona kyogamba buli fuutu soja yeevuga kyogamba buli fuutu soja ali bulungi nnaku yeebaluma nze kanjagale Museveni oba ndibanga shibaga kato amuredi mukitwale nti eno ndi muluminati tiwojagala okomekerera bubi kati njiyingidde ntegeera sikakibwa siwalanibwa siremesebwa nyingidde luminati ya Museveni nkomekerere bubi nzikiriza nyingidde luminati kati lwaki kikuluma ate olaga olumwanga nyingidde era onyiga lulema joyinize emyalemu lwaki kikuluma kitegeeza nawe olina obujja nawe wandiyagadde naye toyina ngeri gy'oyingirayo nze nyingidde tusimbudde maama nze ndi wa Museveni buladi ndi wa Museveni nalabye mu ntiisatiisa mu bubokisi lwama tujja kusalako tukutte lwama tunoonya famire yo ojja kubonabona gwatalimu temu lwaki onkangakanga mugamba temuli batemu lwaki munkangakanga lwama tujja kukutta oli wajja ati mmwe mukuba abantu lwama lekerawo okutulugunya bannayuganda newunya bafuutu bigera amagezi obutaba pulezidenti wammwe atategeera kutta ebifaananyi by'abamajja bipostings gw'okutta ekifaananyi kya Lwama ogyewo feesi y'owamajja omutuufu otaddewo ekifaananyi kya Lwama okutta ekifaananyi kya pulezidenti ekituufu kyakutta okulabisa dikiteeta nti be bano abatta abantu ogyewo feesi okulopinzewo feesi ya Lwama nga nze nnwana nammwe abasiru bammenye okugulu tunoonya omuntu eyammenye balaze omuntu omutuufu gw'ogyewo feesi y'omuntu otaddewo eya Lwama nze nga njoyininga mmwe abatategeera bulaadi nkiddamu oba omanyi oli wa Nuupu toli muganda wange toli ba muganda wange oba omanyi oli wa Nuupu tuli kabwanango oba omanyi oli wa Nuupu tetulirya ku sowaani yemu oli mukafiiri sisemberera mukafiiri oba omanyi oli wa Nuupu bulaadi newoliba okutta ekyokulya ng'okimpa sisobola kirya ate newendibanga nfudde mukwano totawana kujja ku malaalo gange era bino mbiraama ntegeera ndiwo emyalemu buladi ndiwo emyalemu oba ofafa oba omanyi oli wa Nuupu ng'obadde olina kyongatta kolekera okumpa oba omanyi oli wa Nuupu ng'obadde onnakuwalira kati sanyuka nga nfunye ebizibu ndi rwedde buladi ndi rwedde omwoyo gwange ngutunzizza emyalemu mwe bannupu mulekerawo okumanyiranga abantu okubakaka mulekerawo okumanyira abantu okubakaka ebintu byammwe temuzaalanga ku muntu mulaga kikyalina kuwagira na kikyatayina kuwagira abavubuka bangi bayingidde emyalemu lwakwagala kubakakana kubamanyira nakwagala bategeerera ngula nti essimu yange sewo noŋŋamba nti wagira Kyagulanyi ku Kibuli ngula nti addato wange noŋŋamba wagira Kyagulanyi byampaka ng'ate kwogasa okunvuma ovumye maama wange ovumye bizinensi yange oyagala kummanyira gamba nnyoko yebamba omwebake kazaala abaana nga wooweze ekibinja ekiwagira Kyagulanyi ffe totuzaalangako nze tommanyira nze ndi solid blood tonzaalangako tompangako wadde n'ekikumi nkiwa so tolina lukusa lummanyira kuŋŋamba nti mpagire Kyagulanyi tolina lukusa gwe nowona ŋŋamba nti guno gumazi ndi mazi ga Museveni siri periods za Nuupu kuba periods ziba za red nze kambeera amazi ga Museveni kuba gaba ga yellow naye ate periods mbi nnyo osobola okwebaka mu periods olaba n'omukazi ayenyinyala periods ezize ezimuvuddemu neteri muntu yali yenyinyadde maziige kati kambeera amaziige emyalemu ameeru gwebeera periods za Nuupu sebo byagala okutumanyira bijja bitumanyira manyira nze nakyuka dda wamma ndiwo emyalemu olaba bansiba emyaka 3 n'emyezi 6 people power people power nina kachi 3 years and 6 months Buwambo prison nina kachi
ebintu kati mubitambuza vice versa. Abali makomera be bali obulungi, abali ena bafuna akasente be bali obubi. Nafuna ki we nabalwanira? Nali mukomera okumala emyaka 3 n'emyezi 6. Solomon ng'asomera ku Kampala Quality essomero ly'abagagga. Kati wuuyo yasoma yeeyongedde, nze future yange yafa. Nze nganze Rama neeyogeredde nganze sigenda kubeera muwemuzi mubi ate nga teka ekifaananyi ky'obwavu. Nakola platform eyange nga neeyambula, nakola platform eyange nga mpemula, era nammwe abali wano muliwo lwakuba nti Rama muwemuzi mwagala wulira byawemula. Naye mu buwemuzi bwange sigenda kugattako bwavu bwa Nuupu. Nkere ku makya omwana owange ngambe dadi lwaki wawemulanga. Jena Airport Pickup nyongera bajjukiza tulina Ramadan discount mujje tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala. Munneesige matambuze ku bbeeyi layisi. Tulina Ramadan discount emiwendo giri wansi, jangu booking nga emiwendo teginaddamu kulinnya. Mbalinze namba yaffe 0704404058. Nyongera okubaza mwenna abalabye vidiyo yange to the end ne mulabulawo nga temubusikipinze emikono. Ndi musimusaba Katonda babye musinga okwagala. Ne nyongera okubajjukiza nti oli ku Ocean Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. We'll be the notification bell or being notified when we take our video in.